Wano mpolampola. Oli otya? Yendi. Jeba dero ng'otudde wano mu kyererezi ki? Ewe njagala okutuula. Wano weyagadde mu bbanga oti nga n'abeeri yonna bakulengera. We njagadde naye wabula leero tetuli mu mmondo zo. Kikyate? Kati leero ng'otobuzi kiki? Tetukwagala. Nekirala lwaki tomala kunkubira simu ng'ojja? Kati bulijjo mala kukubira simu. Wali nkubidde kati tulya tetukwagala kati ate gozze. Akati bitandise leero ina mala kunkubira n'olyoka ojja. Ye bino biki byotaddemu byoleeteddemu? Anti badde nina akantu ke nkuleetedde yaawo. Ebiki? Era nga bulijjo bwe nkikola. Niko kasooda onyweko. Tukoleke biki bino? Kano ka sweet mutima. Wabula muzeeyi. Ate kati ng'olwisuuli. Leka tosobola kutonerayo muntu kintu kya mitwalo 2, 3, 5. Anti ebyo bibala bya mukwano. Kale wulira byanyumye. Kati mazima ddala omwana oba omuwa kifaananyi ki? Ng'otona 100, 200. Omukwano bwe bwe. Tonyumiza bintu bya mukwano. Leero tewali wano bya mukwano. Tambula onviiri. Tetwagala kulaba. Bannange, leero nsobedde. Genda. Beera eno si bw'otera okubeera simanyi lwaki. Genda. Kati buzibu ki? Obula nyamba. Tambula ogenda. Ate nkusaba obeera odatozza olwo osaagala ddula. Kati kyekivuddeko obuzibu. Kale lunfaananira bubi. Ate toddamu kujja musimanya ng'ontonera, musimanya ng'ongulira ebirabo. Mpa ssente nja byegulira. Olwaleero leero okaayi muzungu. Ntambula nti kati ogende. Sikutegedde. Nviira genda. Lwaki towulira genda? Omwana tayagala kulaba. Okola ki? Sima wabindeetedde obyagala ate sodango omutwala ate wamumpadde empeeno. Wabingulidde obyagala ne swiiti abadde amutujja. Twali mwanyi. Wabimpadde obyagala. Kati nviira genda. Genda tujja kwogera tusimu genda. Genda tengena. Genda kama ndekugamba genda toyagala genda. Tambula ogende. Kale kano. Soko olindeko muzeeyi. Ogenda kwate kuba ogende nga tompadde yadde 10. Leero nga saayise bulungi siina musi. Ogambye eki? Siina bulungi si. Oziina toyagala zimpa. Ate saagala zikuwa bulijjo bwe mba nazo sikuwa. Kati bireke. Ngenda kwate kuba onzijemu omwana woono. Anti toyagala kumpa sente. Ate n'ekirala wootampa yadde n'10 ng'okutte kubo n'ogenda toddira ddala wano. Ate kati naawe otuuseewo. Nja mujjamu. Ate omwagala. Kale si nsonga kankuweeyo wano ke nninawo akatonotono naye nga kale kankuweeyo omutwalo. Kati ezo zirekerani. Ate era waliwo n'ebizibu ebirala. Bwe nkugamba ompe sente owooza mbusimala n'ebizibu ebirala biri ompa mutwalo. Tufaayo muzungu. Wabula njagala ssente nze mpa ssente ezeegasa si mutwalo. Nze olabika olinayo abakazi abalala b'oterekera ssente ezo lwaki toziimba? Ate baliwo abakazi abalala. Olinayo omukazi omulala ali olubuto. Nina gwe wekka teri mulala. Wabula lowooza ku ky'okupa ssente ezeegasa nze buno obusente bwo si bwagala oba obutono. Najja azunga n'olukapu. Tulina kyamakulu kye lubeeramu. Wabula toluzza. Nakusaba ssente omuwa mutwalo. Njagala ssente.
Vayo mpiteo. Gwango yaka. Gwani ambuza. Mwe bani ngasiba mama. Fe bani? Tuli baganda bono omukyala abeeramu. Bate yangambyeko nti mugenda kujja. Iyi bulijjo tujja ne Waye. kyatandise ddi okutubuuza. Anti byaki. Kati baba tulina soka kumala kweyogerako yingira. Bwe kiri buli kimu kyakyuseemu. Baba Flo kati yafunye sanga kati baba tulina funa bitwogerako kuyingira. Kajja tuma. Baba kuyingira ano katumala funa bitwogera. Oh munange. Waliwo munange ati byakyokamu. Ate onaanoonya ekiwa. Wabula nze saagala bintu bimu. Baba kakkana naawe. Nze saagala. Oyo ndamugamba tadda wano. Kati anoonye. Nedda tokowuza. Baba. Ekyo kyensoli gy'okoze singa obadde oyagala nki. Baba naawe. Wandibadde ojja wekka. Oya sigala awo. Baba soko mpulirize. Joli. Oh, che. Nikwe uyo. Nzenze uyo. Cheyo. Je tuli. Muliyo mutiyo. Je tuli. Obedda nkunoonya numbula. Kusindika omubaka obubaka obwo. Kubanga munnaye munikini wa foni. Yantumye. Hayo yakulya kanyama. Ate kati ayo yeza nyama. Manna. Leero kyanankulu oyo. Simanyi na kumanya. Anti buli leero bwayoye ennyama, bwayoye ekibumba, ajayo yennyama. Leero bwayoye ebinyeebwa, njayo ya kasooli. Leero kyanankola simanyi na kumanya. Naye nno olwaleero leero ku luno sirinaamu wadde 10 era simanyi kye ngenda kukola. Sirinaamu. Yango omusajja. Era kati mbadde ngamba nti oba gwolina mu ntaasi. Che. Ambadde sirinaamu kuba singa mbadde nninamu. Nandibadde nkamuweera eri. Zino enzija eno ne twekola ki? Ne twesootinga. Bannaye kuba kati mwana muwala oyo. Simanyi kubanga okuuya leero bwayoya ekibumba enkyayo y'ennyama, lwayoya ekinyeebwa enkyayo ya kasooli, leero kasobeza. Nga omanya ab'embuto kyeyamaanyi baba yoyayoya kano ne kali. Kale kaakati wabaddewo gye mpitidde eyo emirimu gyaffe muno. Kati nawabaawo empapula ze bampadde kubako sitampu, waliwo akasente ke bampadde. Naye kati bwe nkakwatako kisimanyi. Oba ngenda kukajjawo kazaawo. Anti kati kyeyeweeza omumba. Bazikuba. Yeyanga ki? Ng'omusajja oli aŋŋambye ayoya leero kulya kanyama. So waliwo ayiseewo awo. Kiraikedde okwo kwe livudde. Bannaye kale kaakati kankuwe kano akasente okamutwalire. Kuba siina kyakkola. Luno nalweyiira. Ngera omanya abakazi b'embuto bwe batyo. Kubuulire mukadde wange. Kano neesimbulira akabazzi kugulu. Kaakati mutwalire omutwalo gumu n'ekitundu okwo. Awo nno okoze bulungi nnyo. Naye kati muŋŋambire. Mugambe nti akugambye. Nti kati yaayiteyo ddi. Kye nga woŋŋambye oba kangenda butuusa. Kale. Enda bumutwalira kati. Kale. Naye mukadde wange. Era ono ku luno.
munange osiibye otya? Ogamba otya? Gyendi obukosefu. Bayindi bunuma. Kaakati gye wansindise obubaka bubuno babumpadde. Obubaka babumpadde bubuno. Naye muzeeyi bw'omugamba gumu kitundu nga naye asindika gumu kitundu. Kati bw'aba atadde ku ssimu aba atataddeeko naziggyako. Naye kale kati kisooka obudeetereyo okuwalika koota. Kale naye ayinayo obubaka obulala bwe yampadde okukola ki bwe yansindise nabo. Ayagala kuyitayo keena ayiteyo koddi. Wabula mugamba omwana tannamwagala. Tali mu moodi ze. Tunaaba tumwagala tujja mugamba. Kalima ne bw'omwogerako mpulira nga saagala. Ekyo kyo agira alindako. Kalima obubaka ngenda kukola ki butuusa mugira mubeera bulungi. Gwe ndio bakasitoma babadde ki? Amatooke ennaku 3 tegavaawo. Naye bakasitoma bo naye mujjukira mubeeramu olunaku ddunga lufu, si buli lunaku nti luwa lwa Sande. Badde zitambula ennaku zino byonna naye gamenvu baagategeera. Amenvu baagategeera n'ekirala olaba amatooke kyenakoze nempagula gunda eminwe. Jjukira bw'obagamba eminwe 2 jjukira amateeke kati gaabuse omuntu abalamu oggula enkota eri agamba mpa eminwe ennamba ebejja kwengera. Ate ekyo wakibaze nnyo. Mbadde njakuteekawo gundi ekituwa ku makembere getanaakola. Mukama wange kituuse ndowooza wali ku mberengerate kisaanisa okukulaba ndyebale ku buusi linawo amenvu bumonde matooke. olowooza nze nno nzize kugula. Gwe sisita wa Emily. Tewaliwo obuzibu nti oba buli awo bunene nnyo just nze bba wa Emily. Naye Emily bukyanga ava ewaka taddanga kubanga bino ebyannaamu ebyaliwo mu kibuga n'ansaba okujja n'okutuuka kati takomangawo waka. Ngezezaako okuba amasimu kubya amasimu at first nasooka nga buli wenkuba essimu akwata naye twogerawo katono n'angamba ali bize kanzirire. So ate ogwaddako okutandika okuba nga anyiga bize ng'olaba buli wokuba simu bize. Kati essaawa zino okutuuka wano teriiko totale agijjako. Essimu ya Emily teriiko n'olwaleero teriiko. Weri ogambye gubba Emily? Yes. Mukazi gwaye? Peter Patrick. Tobulirako nga yogera ku Patrick. Abbe nsaba mpemu dakika ntono. Eka nawe mbobeera mu kibuga eyo sooka otubeeko. Hello baba. Wanji? Wanji baba. Ndi bulungi mpozi gwe. Leero ndowoozezaako. Ndowoozezaako naye. Ekiriwo. Waliwo banene mwami. Agambye ava Kampala. Era bamuyita Patrick. Baba Patrick ali awo. Ali wano wenkolera era ansaba muleeti gy'oli kati simanyi oba muleeti oba
sokolindeko oli aho okubiddewo essimu oliwa nange togeza n'oleeta embwa eyo wano mugambye tomanyi na gyendi tompuliza nakumpuliza baba nakati va mbyo okunyirira naawe nze kugambe tomuleeta kati omanyi kyoba okola soko gye twogere kuba kati bwe bituuse nange kale ngayo omuntu alabye n'omuziina gwa paato teyewummuzaako wakati ndaba oyo gundi Emily asula oli ku nyumba z'abaaba baba emu ennyumba ali waasu oba tugendewo saka simanyi ono gyala gwe nawe tatuukawo jasize nondagirira nti ndeso okwetuukirawo kale ono simanyi naye gyalaze sindaleka muddala guno nga tekuli mumuntu nyanyanza tubbawo ikyo mmanyi taliwa agenda kudda kuwona kanze tugendewo kalisa omusajja azze agamba Patrick mbubaawo wali tewaŋŋambako nti oli mufumbo Emily agamba wajja eno ng'omugambye ebyannaamu nga bwe wabinnyonnyola ekyo ne kiba nga kituufu naye essimu ze tozikwata lwaki tokwata masimu ge babanze kati omusajja atannyanjulangako nti yali akyaddeko abeera atya bba wange gwani yakugamba nti omuntu amala kukyala n'alyoka afuuka bbaawo nze bagambyeko nti male yanyanjula mwali munyudde ku sukaali wa male waka eyo ebyammwe baba birala si byebiri ebyaffe biralamu aye ati kati nnyonnyonyola ebyammwe mbitegeere kati njagala ompe ensonga ey'essimba eyimiridde kyekikulesaawo omusajja anyirira bw'ati alabika ne ssente n'ojja oyo noonekere ku kyalo n'ojjodde ku muzeeyi imagine gwe baba bino ebintu lwakuba gwe tobitegeera anti binnyinyonnyola mbitegeere baba kati olaba simanyi wabula nakumanya simanyi nakyakugamba tomanyi kyakuŋŋamba Emily okkiriza oleka omusajja anyirira bw'atyo omuleke agende kubanga tomanyi kyakuŋŋamba nti gwe baba gwe kati gwe olina kyotategeera nga baba olaba waliwo ensonga ezatabuka waliwo ebintu bingi byotamanyi mu bulamu bwange simanyi na bwe nyinza tandika dde kunnyonnyola era kirabika bingi byesimanyi ate era nga ke kaseera akatuufu okaŋŋambe biki byonkweka kintegeeze nkitegeere wangi simanyi wabula simanyi kyakugamba baba olaba ekituufu kiri nti Patrick ye mwagala era njagala okubeera naye ne kati waliwo ebintu waliwo ensonga ezatuukawo waliwo ebintu ebyantabukako baba ebyaddala ebintu byatabuuka nze gwe olaba wano ndi lubuto ate olubuto lwa muzeeyi kati sawa akwata kkubo munengamba Patrick simala tetugende nga ndi lubuto olutali lulwe kuba ndi lubuto tosirika nenze Emily ebiseera ebisinga nkwewuunya olina ebintu byokola mu butuufu nga tolina yadde ettondo ly'amagezi yadde ettono ennyo bwe riti n'oleka omusajja anyirira n'ogenda ku muzeeyi Emily njagala ombuulire muzeeyi yakuwaaki muzeeyi yakuliisa ki
n'otakoma ku kumwagala wabula n'ogamba ku muzaalire mu bufunze wasalawo obeerera eddala namwandu ku myaka emito omusajja gwolaba nti saawa yonna akutuka n'avaawo n'akuleka ng'oli namwandu okimanyi bulungi mukyala muzeeyi mukwano gwange ngenda mutunula nti amaaso nga mutandika omugamba mbwa nti Emily yeyagadde bbaawo imagine toyina era ekituufu toyina naye nvaano nga nkugamba diiringa n'ebintu byo naye tomulagirira tobingamba diiringa n'ebintu olabe ennyumba eyo weno eri wano eyo wegenda awo nze omanyi wabeera wano ennyumba ngimanyi ya mukulu wange kugenda awo zimulabawo mpita wano ugenda kugenzi butubutu sokubeerawo katosiiwamu anti tovaawo nze ngenda kulinda wano kamuweeyo isooka nange nyini kaŋŋaana keeraga kakola biki bya kisiru kekanteka n'embizo bino oluusi bye nagwamu kankaweeyo ate simanyi babuzaabuza biki Patrick Emily, what happened? What? All this time mpaka kati tonaba kudda waka. Why? Sokoleke. No, I want you to explain to me lwaki okutuuka paka saawa emikolo gyagwa dda ne paka saawa eno kiki nakukola? Oze tonadde okumbuuzaako. No. Otuukidde mu kuyomba. Emily, you don't know how much I've struggled to reach here. You don't even know who connected me okulaba nti nkutuukako essaawa eno. What did I do to you? Tomanyi bantu bameka benkubidde amasimu. You yourself, simu yo n'essaawa zino ndowooza nawe ngikubako teyitamu. Why? Kiki nakukola? Kiki nakukola? Kati mazima togenda kumbuuzaako okumanya bwendi gwogenda kutuuka oyomba buyombi nga omboggolera. No. Trust me. Ebintu byokola si birungi. Business zonna zaagwa. Business sizoyogerako. Saluniyo. Kuvanga bino byannaamu biggwa. Tokomangawo okwo. Nze nali manyi oba bigenda kuggwa okome up to now. Kwegamba kati gofuddeyo nnyo ku saluniyo simanyi efa simanyi biki tomanyi toyagala kumanya mbeera mwendi. By the way neyo saluni gyowooza simanyi saluniyo saagyagalako. Ebigambo byeyogera okozesa bwongo okwogera oba olina ekikubulako ku mutwe? Patrick. Emily, are you normal? Yes, I am. Don't be silly, please. Don't be silly. Okay. Olabagana amaka gweni wano simanyi nakumanya oba wa nze ntambudde butambuzi byange nenkusanga ne wano nsolo nkulayira wano nsolo okolerawo ekizibu wano. Neki? Nsolo okola ekintu wano aisoya Patrick, tontiisatiisa ate. Ng'ogenda kukola ki? Don't be so stupid. Oh. Nze nsolo okola wano ekizibu nze nkubuulidde. Kati Patrick nkolera ekintu kimu. Please value me. Listen, I want you to go. Kwa kati otandise okunvuma just amirira. Tambula ogende. Wait. Oli mukungoba. Nze Patu. Nze wano tambule ngende. Are you? Ngende? Yes. Bwe naaba njagala. Nja kusanga eyo. Nja kujja. You see, kino tubadde just tusobola okwogera bulungi ne tukkaanya. Trust me, nate ebintu gwali bitabula. Tetulina kye tugenda kukkaanya. Ati kati onsanze waneno. Tomanyi oba wani, tomanyi mbeerawo ntya, oleekaanye, onvumyevumye, simanyi ogenda kukolerawo ekintu ogenda kukola ki? Kati okubeeraawo nga tuwanyisiganya tambula onviire. This is so simple. Kino kibadde simple nnyo. Tubadde tusobola okukyandulinga bulungi. Like how? Just tell me, are we going back home? No. I'm sorry.
Nchitegedde. Omanyi. But I want you to go, please. No, it's tekisoboka naawe tosakungoba valuing at least distance jetambudde okutuuka wano. Yes, wandibadde musanyufu. Of course I'm happy. Naye mbadde nsaba ogende nze nja kujja. Do you realize I do love you? Emily. I'm not sure. Oli mukungoba nve wano ngende. Of course. It's not like ndi mukugoba, but bwe naba ntusize ekiseera nja kujja nja kusangayo. I'll come. Please. Okay, fine. I wish you well. Don't say that. It's okay. Go. Leo. Baba oyinza otya? Lwaki olagiridde Patrick wende? Agambye nti nze mulagiridde. Taŋŋambye ng'akubikiriza mbusimanyanga asanze omuntu mbusimanya yamugambye naye yegwa omugambi. Kubanga tuvudde wali nga tetukanyiza bulungi. Kyokka n'ogenda n'omugamba wendi ng'ate nkuganye kati kankubuuza onjagaliza kiki? Okimanyi bulungi nti oluvudde yeewo nsaze busazi n'enzija wano. Era mbalese eri ku mudaala ne mulamu. Kakati mba namugambye budde ki? Yegwa omugambye naye tewalikoze kintu ekyo. Eba nange oli mulalu. Nemereddwa omugamba oli ate kati mugambe essaawa zino. Naye banayo omuntu alabye n'ono omwana oba yanywa biki? Oyo mala alabika yakoze obuga. Naye kati weebuuza abadde afaaki. Enana bafuna embuto nga tebazeetegekedde ne zibaleetera n'okuyonka. Omukono kyo. Kizinga oli musanyufu leero kabiiti. Omanyi lwaki ndi musanyufu? Mmanyi wafuna omulimu. Omulimu y'ekituufu gwo naadi nafunyewo naye gwe nafunye. Waliwo omukyala yabadde ayagala awo omuwala atambuza caayi. Nene ndabanga ogwo omulimu naawe tegugenda kusaana. Ate olwaki? Nze ndaba twaisaba nga bansasula si mubi. Naawe jo olabayo omulimu nze gwe mbadde njagala. Nga njagala okole either mu restaurant oba muki mu dduuka. Ogenda gujja wa ssaawa zino. Nze eri njagala kuvaayo omukazi anfuukidde obuzibu. Omukazi ayomba n'awatali nsonga. N'akaana kanfuukidde ekizibu wankafundako n'omukazi. Naye n'olwana lulina olugambo bannange. Naye dabayo gwe kennyini gyo wanagamba nti tukole bwe tuti. Jangu ogirobere wange nga bwe tunoonya omulimu. Akubeerewo. Si kibi naye. Naye kampako kanaye kantama kiki. Njagala kusooka kubanga nfunye